ebintu byenzijjamu ssente Entobe Road bisofaagana nayo ebyo byejjemu Busega. Kakati nze ku debate yange Bebe Cool ne Bobi Wine bonna baanoonya ssente bonna baanoonya maanyi naye buli omu n'atekinga direction enki ndala eyiye naye nga end result yemu kunona kufuna ssente n'amaanyi kati obuzibu bwe buti waliwo afuna anoonya obuyinza ng'ali awoolabira ddala nti ng'abukola ki tisinga ngenda kunoonya buyinza n'onsanga ndi mu kizimbe kya giraasi bwe nti nga meeting ono ne meeting ono meeting ono buli andaba agamba kasajja obuyinza kabukoze eki kaka kabusemberedde ne wabaawo ajja ng'ali smart n'ayingira ennyumba temumanyi kigenda mu maaso kati ffe abali ebweru because ebigenda mu maaso byakola tubikola ki tetubimanyi tulowooza teri kigenda mu maaso kaakati awasalibwawo wewa olunaku olulina okutya nga waliwo buli omu alina obuyinza so mpodiyo ya Bebe Cool ebimu temujja bitegeera naye tubirekereyo abitegedde abikole ki ajja bitegeera so mpe Bebe Cool oyo ku Andre muguddewo ne associations nga ffe abayimbi naye you are not teaching these artists and you come as a president nga Eddie Kenzo Federation mukwano gwange brother wange yagamba nti no nkuwadde oluyimba waba mpadde oluyimba kiwedde it was a gentleman's agreement. Yes, it is, but do you know nti gwe obutamanya tteeka era nsobola okukukima era nenkusiba n'oyiga etteeka so kiba kitegeeza nti temwina ate akyogera nno mu bantu nno mu kamera ebintu biriko record kyokka ayogera agamba nti you guys are ignorant okitegeera nti mwali temumanyi Naja kuoninga Daddy Andre mugambe nti Daddy Andre bantu boyina okutya n'okuwa respect tandika okuwa Kenzo kubanga nze omu ku bantu ababadde bajja nga bakayanya entegeera ya Kenzo ngenda kwesimba weekabonera kwa bedi bwanika naye Kenzo azze akola ebintu byempola njagala nkuwabule nti nno ekyokulondebwa okubeera special presidential advisor si bigambo byebyo by'okutuula ku TV show obadde oyogera Andre ng'omugamba nti alina ku advisinga president mbadde njala nkubuuza ekibuuzo bwe wayingiddeko mu ofiisi ya Eddie Kenzo n'okebera amabaluwa n'olaba nga temuliimu bintu bya advisinga president Bobby atula n'omukulembeze w'eggwanga nze okundeko olina okuba nga otula ne president no suggestinga president n'alaba nti byoyogera birimu ensa n'abikola which I do olina okuba nga oli productive eri abannayuganda so si kuzannyira ku bulumi bw'abantu awo bondese tuvula abasudiri tetubanyega omusajja akeera n'ategeka wiki 2 abannayuganda ne bawaayo omusaayi blood bank nefuna omusaayi omanyi importance y'omusaayi gwe ng'otuuse mu ddwaliro ne bakugamba tewali musaayi kiki Bebe Cool ekimutta ono yamuleka kyokka tena mwe public mukikkaatiriza nti ddala kituufu ng'era bwe kiri nti kituufu ono yamuleka Bebe Cool atuluma tumuwolereze ebbanga ddene katumwogereko ki naye olaba Seimo Bebe Cool kyasobola okukola asima gundi Bebe Cool kyasobola kampani ya Samayinja iye asalire ddala mukama nga mulungi anti kakati Kale kubuuze bwe bakubuuza nti Bobi Wine yaleka Bebe Cool oddamu ki bombuuza nti Bebe Cool yaleka Bobi Wine yaleka Bebe Cool oddamu ki ngenda kugamba nti yamuleka politically n'amuleka financially oddamu ki soko jjemu kibupe nti yamuleka kakati nebuuza kati yamuleka mu ki okay kakati bino wamanga mwe yasooka okumuleka yamuleka mu bya finances Bebe Cool kakati ne waba afaatya tasobola kulya kyekimu nga kyagulanyi kyali andi okusinzira okipimirawa gwe kasito tulaga measurement yo okipimirawa kubanga ne Bobi Wine byayina tobimanyi yes ne Bebe Cool byayina tobimanyi kati obapimira so kukyemmere bonna bakutte amulese mu visibility mu nsi yonna
visibility mu nsi yonna ono yalabikirako ko ne mu bantu 1,000 abali influential. Bebe Cool ekyo takifunangako. Awo yamuleka. Bobi Wine asobodde okubeera ku international medias. Bebe Cool zaatatulangako. Obuse Bobi yawasa embaga. Waliwo byamusinga nti Bobi Wine ebbanga lyamaze lyonna lyonna nga tali Bobi ali magere kuyika 10 ez'ettaka ono ali kiwatule ebyo ne mu ndongo ne babeera mu ndongo byaliwo. So Bebe Cool alina byonna bye twogerako Bobi Wine magere yagifuna akyali muyimbi, Busaabala yamufuna akyali muyimbi. Kyo kyolese kirala anti yagamba ettaka lya Kabaka eri Busaabala sirirye yagina si kikulu eyo yamanyi ziri furatiza ze yamaliriza yazitandika akyali muyimbi just ozijjukira ezo 3 nebira kakati ekibuuzo bwe tugenda mu byobugagga okuleka kampuni ya construction gyetwalabye yetonabana kumanya kati oba eri mumanyage esaawa zino bwe tugenda mu kuyakuleka it is a transition from music to politics to where they are bonna kati esaawa zino. Bebe Cool ali mayinja Bobi ali president asima mayinje wa bushenyi but what's ambition yo ye nchusa nti oli kati tumulanga presidential material yesimba nawo tumulaba nga obuluse bo million 3 sinto tumulabanga ki Bebe Cool yesimba uka kuba kansala wa twatule ekikufulo wenjawulo ku balala wala Museveni kye yakoze nga agenda kisoro yalaze nti ayina right of way. Kati gwe wenna ne oba ali weesimbyewo okwo nga tolina right of way, you don't sit in the same category with President Museveni. Tetugenda buli muntu alina obukuumi. Tetugenda mugunde oba Museveni ye president wa Uganda, Bobi Wine wa opposition. Kati bano abasigadde bonna abatali ba president. Kale okuva Bobi Wine emyaka 7 Bebe Cool akoze eki. Bobi Wine bwe yajja mu politics. Je myaka tusinze okulabira Bebe Cool ng'akolera NRM. Ng'akolera NRM. Je myaka ndabonaga nti omuntu ayiwawo omubiri asobola n'okuva ku byakola. Bagendako ne bakusaasira. Bebe Cool yali atandiseeko omwaka n'agumalako ng'ali ku NRM. Beef tekyali beneficial mu Uganda. Yes. Era omuntu addawo n'agamba nti ono yandeka ono okitegeera awo obeera musiru. Buli muntu mulamu bw'ensi eno wakula nga alaba takyalina computer alina ebintu ebirala byasobola okukola ki byasobola okukola. So Bobi Wine tugamba nti yava mu kuyimba kubanga ne time yabeerera okuyimba itakyali nnyo mu nsiitano ne Bebe Cool. Yali atandise okugwa. Kakubulire kitu kimu nze kye stadautingangako kwaba abasajja abasatu bamaanyi tetuyinza naga nti baali bamaanyi. Omanyi lwaki? Buli omu ne gye yadda kati baali bamaanyi kati ate bamaanyi nnyo nosinga bwe baali wali mu music. Buli omu waali Bebe gyali wamaanyi ne Bobi gyali wamaanyi. Bobi yo already ali exception. Okitegeera kati ni wamaanyi muki mukavuyo empozi zaawo bennako.